Ate Gavumenti emaliriza enteekateeka ezikomyawo bannayuganda abakoseddwa olutalo e Sudan nga kati bamaze okusomoka ensi eno nga bali mu ggwanga kati erya Ethiopia gye bali mu bayambira okusobola okukomezebwawo kuno olunaku olw'enkya. Kyokka tuwayizaamu n'omu ku abo abeemuludde ye n'atuuka wano mu Uganda era emboozi ye aginyumya bw'ati. Ko gatale konfona ko legulo twakulazia mu kubana Uganda babiri abasiza amagezi ndibadda kuno nga bali nyinyonye emigugo okuliko Dr. Shadu Sentongo ni aja basi mulubya twayiza mne haji mulubya na ategeza nti Dr. Sentongo basi tulugende Sudan nga 12 mwezi guno 10 emitongole nga tugenda kumala yena kusatu twaye tugenze kwa mirimu jamangu nga tuyina meetings ku Lwokuna ne ku Lwokutaano era bwe kyali ne tuzimaliriza bulungi olwali okumaliza enkiiko badde gye bali basula ng'obudde obwaki bala abasirikale abatali bamu ku makubo okutuuka ku Khartoum International Airport ni twagenda okutuuka ku kisaawe nga abasirikale beeyongedde obungi ate ng'emabega gye tuva amasasi gatandise okuvuga ne tuwuliramu n'emizinga nga batuse ku kiseera balabe bere etali ya bulijjo nga n'abali balina okubakolako babategeeza nti bagaddewo kubanga bwe tuba tutuuka ku immigration abakozi baawo bonna ne bazingako ebintu byabwe ne bavaawo tubabuuza bannange kiki nga batukolera sign nti teri kukka teri kusituka ekyaddira kwali kulira ebiwatuka bweru w'ekisaawe kati olwokuba kizimbe kiri munda ate kiri wansi obwongo bwaffe nga butulowooza nti emizinga n'amasasi ebivuga biri wala tetwamanya nti bituli kumpi omusira kino n'abajasi bajja ne bayingiramu nabo baali ne alagira okufuluma okutuuka wabweru ng'emmoloka ze mwalabyeko nga muyingira nga abantu bazipaakinze nga zonna ziyidde mu kkubo wakati nga waliwo tanka ekubiddwa ekyabadde sinyoze emmotoka mwe babaleetera nga zononeddwa olwo okukubira abakyaza n'abanyumiriza embeera ne balagira okudda ku woteeri tutambula tugenda okutuuka ku kkubo erikyamaka hotel nga terikyasoboka nga yonna lijjudde abasirikale n'emmundu zivuga kyokka ne woteeri ne bali basula yali esaliddwako ne bagenda mu ndala gye baamala ebiro bisatu olunaku lwakya ku makya tugenda okukebera mu kizimbe omwali abantu abalala mwalimu n'abantu abalala ng'abantu bonna badduse n'abakozi nga badduse nga tusigaddemu ffekka kale ne tugamba wano tetukyasobola kubeerawo baali bali awo ku Lwokuna ne balangirira nti idi yakusalibwa ku Lwokutaano kusala magezi bave Sudaani tuwulira nti basazeewo okufuna ceasefire ya nnaku 3 okuyita mu Idi nekituzaamu amanyi naye experience yaffe ku ceasefire zonna ezize zibaawo ng'era tumanyi nti tejja kustandinga bafulwa banoonya entambula nga naye ekivundu kyabanyi nga kiva mayimba okutuusa lwe bafuna tukutuku yabavuga okutuuka ku bus park mwami n'ayimirira yalinako abantu babiri bannaffe abamanyi Oluwarabu ne bamunnyonnyola gye tulagana gaba mulinnye ne tuvuga tutukutu yaffe paka we twatuuka ku bus park awe balinyira basi yabatwala mu kifo ekimanyiddwa nga kosi nenga lodi buloka zaali empitirivu nga bekutikira n'omuntu yabasalira amagezi okugenda ku nsalo ya Sudaani ne South Sudaani naye ng'ekyewuunyisa muyinza okuyita mu checkpoints 3 za Rapid Special Force aye ne muyita mu checkpoints 2 nga za Sudan Armed Forces gamba kasavu kanyama ebifo ne batuuka ekitebe balinnya emmotoka ye batwala mu kabaka kereke ye basula ku makyanga giri ewedde beeyongere mu kibuga ekya Palaki bafunye ennyonyi emigugo eyabatwala Juba tugenda okuyingira mu nnyonyi ewedda gye tulinda wallayi ng'ennyonyi ya migugu mutuula wansi ku biguwa akati mutudde temulina kibasiba temulaba bweru ebbugu mupitirivu mulinga abali mu container naye nga yebajja mu buzibu abe bakakanira nga basula bwekiro kimu ne balyoka badda kuno ate ennwana ey'amaanyi ennyo erimu amasasi amatono n'emizinga emingi ennyo egiriko n'ennyonyi esuula bomu lutalo nga lw'amaanyi nnyo ebbanga lyonna terusiriikiridde mu ekyo Saaminsa Rubina Nabbanja abulidde Paalamenti ku nteekateeka ya gavumenti y'okutunula bannayuganda ali bakosedde olutalo e Sudaani. Through you, I want to assure Ugandans that the government of Uganda is in charge. Alambuludde ku ngeri bannayuganda 28 gye bayise ebitundu by'egererife okutuuka eggonda mu Ethiopia. I'm happy to report that a total of 208 Ugandans have been successfully evacuated by road using hired buses
to Ethiopia and are currently being cleared at the border between Sudan and Ethiopia. Gavumenti amazidde okwasigana ennyonyi ya Uganda Airlines nino okulaba nga bonna bakuma omulundi gumu. Uganda Civil Aviation Authority has already given clearance to Uganda Airlines to fly to Ethiopia and pick our stranded Ugandans using our Airbus. Ekyo omwogezi wa gavumenti ofuna opondo naye agumiza pingenda balina abantu baabwe nti bakomezebwawo nga balamu. Alambudde nti gino muhosikeni tugabo omwobozi wa pulezidenti ku kutebejja gwe bataddewo nga kalabalaba okukakasa nti bannayuganda badda bulungi. This matter is being followed keenly and supervised by the president, but has also delegated the senior advisor on special operations, General Muhoozi Kainerugaba, to supervise as a special operation. You can see some